abantu basobola okuvaako kubanga abantu ebiseera ebisinga abasinga obungi kino kiteeke mu bwongo obwo okuva n'olwaleero abasinga obungi boolaba abakwagala abakubira mu ngalo abakuwaanawaana bakuwaana lwa migaso gikulimu egidda gye bali egimala okuvaawo tebasobola kwetaaga mu bulamu bwabwe hatta n'abakyala batwagala lwa migaso egitulimu ku mulembe guno kyeyolese nnyo Allah akuteeka mu ddaala erya waggulu nokka n'olaba true colors ez'omukyala g'ozaalamu abaana naga nakoowa kasajja kaavu buluusi n'akulekaawo ne ku ndiri olusahaba wange ali masanda awo yali musajja Allah gwe yasitula ku madaala yatuliisaako ne wano lamanzaani omwezi mulamba nga teri aguze kyakulya ng'omuceere gujja buzzaawo okuva mu uhuru ebisiibe by'emabega naye Allah bwe yamwavuwaza bw'ati omukyala ng'ate yalina kasente Allah n'amuleetera obulwadde omusajja nga n'amagulu tasobola gasitula omukyala yamugiramu awo ku paaka y'abano babbulu mu mmotoka ye n'amugaa fuluma nkukooye nkujjanjabye nze nkulabirira tulina kyovaako sirina na ssuubi nti okyosobola okuddamu okuba omulamu naggulawo emmotoka n'amugjamu n'amulekaawo awo ekyengeraawo awali paaka eyo kakati kyembagambye nti Allah ye ma waddaaka rabbuka ye tasobola kulekulira mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi boolaba twagale nnyo Allah naye bano abantu boolaba abakuwaana abakusuuta abakubira mu ngalo bakwagala lwa migaso gikulimu egidda gye bali olunaku lwe lulikya nga tokyali mu migaso gyabwe tebasobola kwetaaga mu bulamu bayinza n'okukolaawo emikolo n'otategeera tokaguli n'atampita kuba tokyali wamaki tokyalina makulu kakati mwenywereze nnyo ku Allah oyo ye mukwano gwaffe ennamba emu gw'olina okukulembeza mu buli kimu kuba ye tasobola kutulekulira ma waddaaka rabbuka wa makala tannakuleka Allah era tannakulekulira Allah n'atujjukiza alam yajidika yatiman fa'awa tewaliko nga tolina ggwe mu mbeera gye walimu eri n'akuyola n'akutuusaawo byakuwadde nga tomaze kukola naye endagaano yoyo Allah tulina omwagala era mu mukulembeze mu buli nsonga zonna yoyo mukwano gwaffe gwe tulina okwagala tumwagale Allah katukola ensonga ezituyingiza mu kwagalibwa kwe essuula ey'okubiri ye suratul inshirah alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wa rafa'na laka dhikrak naye Allah kyenjagaddemu awo Allah alina ebigambo awo byatujjukiza naga fa inna ma'al usri yusra awali obuzibu wabirawo bwangu buli olabanga emitawaana suubira obuki obwangu leka gamba nti ensi ekomye tennakoma ensi ekyagenda mu maaso naye fa inna ma'al usri yusra awali obuzibu Allah wateeka obwangu kubanga ensi eno Allah yagikola nga si ya museetwe erimu obuwonvu n'obugga olinnya bokka era kyova olaba bagamba nti omuntu abeera mu mirembe obulamu bwe nga mirembe tuli fenna nga ye atambulira miki mu mirembe myereere obulamu bwe obw'enkomerero bugenda kubeera buzibu omuntu yenna omuwanguzi ayita mu bizibu kubanga buli walaba ebizibu asuubira obwangu kyova olaba akkiriza otawaane ku duniya kuno kyava nabbi atukakasa ku ekyo naga nti adduniya sijin almumin edduniya kkomera lya mukkiriza ate mukomera obeera n'emirembe kkomera lya mukkiriza kino Allah takyagala nga okireka mukkiriza awangalira mu mbeera yakunyigirizibwa atambulira ku mateeka naye fa inna ma'al usri
inna maa al usri yusra, awali obuzibu Allah agenda kukuterawo bwangu.